Abayimbi ab'emikwano ssaako n'ab'enju y'omugenzi Harriet Kisaakye bakungaanidde maka ga kitaawe Charles Mukubabyasi okukungubagira mukwano gw'abangi eyabavudde ku maaso olunaku lw'eggulo. Harriet Kisaakye abangi gwe babadde bajjukirira ku nnyimba nga Kandahar, omusajja agwana mu ccupa ssaako n'endala nnyingi, olunaku lw'eggulo yasizze ogw'enkomerero oluvannyuma lw'okulwanagana n'obulwadde naye ne ligaana. Abadde amaze ebbanga ku kitanda e Mulago, oluvannyuma n'aggyibwayo n'atwalibwa mu ddwaliro lya IHK gye yafiiridde. Kitaawe agamba nti talina bingi byakwogera ku muwala we kubanga abadde mwana nnyo gy'ali, issaako n'okumaakuma baganda be. Bamusobozesezza okufuna emikwano okubeera nti nno mumumanya olw'ebirungi byonna yamutoolerako. Era nsaba Mukama Katonda amuwa amaanyi kuba nze ŋŋonze okubeera nti Harriet asombye abantu bano okujja wano mu kaseera kano, naye kitalo nnyo. Kusaaga kw'omwana kuweddewo agenze eri Yesu. Baba amusomesaako bagamba nti babadde bamwenyumirizaamu nnyo kubanga abadde ettaala y'amaanyi nnyo eri abalala. Abadde ng'abeera naffe nga tuli ku mikolo ng'ejja sukuludde ng'ajja n'atuyimbiramu n'ayimbiramu abazadde. Kisaakye abadde alina omukwano mungi gye tuli. Bayimbi banne naddala mu kibiina ky'abadde akoleramu ekya New Eagles nabo bamwogeddeko birungi byereere. N'amawulire obadde omunoonya, bannamawulire abo banoonya nnyo abantu naye nga Kisaakye tomulabamu. N'akubula n'otuuka n'okulowooza nti oba yagwa. Ne bw'obadde omanyira nti teyagwa, kyenkana buli mukolo gw'ogendako ng'osanga baapangisiza Harriet Kisaakye. Kitegeeza ensi ebadde emwagala. Era nze ku lw'abayimbi bannanga basobodde okubeerawo n'abatasobodde, tusaba omwoyo gwa Kisaakye Mukama agumuze mirembe. Harriet abadde omuntu omwangu, omuntu gw'atalasangika, omuntu gw'otasobola kugeraageranya, gw'otasobola kugamba nti oba Harriet agaanye kangende nno kasitaali nga Harriet. Harriet abadde Harriet mu kiti ekyo. Harriet Kisaakye waakuziikibwa olunaku lw'enkya ku Eklezia y'e Bunnamwaya gye yasalawo okumuziika, so si ku bijja byabwe, era ng'afiiridde ku myaka 34 egy'obukulu. Dean Lubowa Sava, NTV ku ssaawa.